Mpangenda basaba mutambuza akatambika. Ngenda kusaba tambuza akatambika Facebook si ya jjajjawo si ya nnyoko si ya mujjawo si ya musanjiwo. Tekigana kusharinga video eno ensonga twagala information etuke ku bantu mukimanyi nti obwenyi bwete babukwatamu mu Uganda show media bazitawanya naife tujja tambula kutwasigala ntutuvaawo ku street za Makazumbaga. Kale nali wano nkutuma o sharinga katambika bro sharinga obotambuza information ate obotegeza abantu aballa babenga balime kufuna buvune nga bamaze kutegera information. Bamalo kusaba okuyita obokusharinga video njala opita abantu bano mbanga. 1 njagala ompitire omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu manyoli bongereze sawa zino nkusaba okyameko wano na information jinjara kusulia muka box kao wano ku media bwe malo basa of president muite njira mupitire bana Uganda bonna buli omujo oli oba ompuliza watu ompuliriza njagalo John ku video eno bwe malo kubatuma abantu njira mupitire abalangira nabambeja basafa ne banava na buli mabere ku video eno basajja ba kabaka bonna bere ku video eno nsaba yenna aliranye saba sajja kabaka omundo mere kutu omugambe temuzukulu wa Buganda ombuye atumbudde abeko ebipya bya kugamba byatanategeera oba ne byategeddeko ng'akyano onyo okumanya obuvuno obuddo bwabyo musaba ombere kumpi omuntu recording na katambikano oba muteleko telefina asobola okulangala ebigambo bino ng'engendo byogero lwaliro bwe mmala okubasaba okutuuka ali kumpi okulunkusasajja kutoka bako kutu nsaba buli muntu yena ayagala enkyukakyuka obere ku video eno nsaba ompitire Kyabazinga wa Busoga nsaba ompite Kyabazinga Busoga naye abere ku video eno wonna woli nkusaba taata o kyameko ku video alio na information gyenyegala okuwa gwono manya kyolimpa nsaba mutangire Kyabazinga wonna wali ajja ku video alio yali manya kyalimpa eyo nayo nkisabe mu lume kutu ajja abere ku video eno nsaba mutagingire eita ine bantu wa Busoga Jovi ya motese nabere ku video eno nsaba mutagingire mbega eyabaddaze mu national platform omukyala gwe bayita Winfred anakandi nabere ku video eno nabala video gine basanga then tugende maso nga bulijjo abo bavuddewo sigenda bwa kigulaji sigenda bwa kalozo ngenda kuyisa akalankamu then tusibula video wabula na security alert. Alright kamali okuyisaawo akalango kano abana Uganda mwenna abawangali mu ggwanga lya America saako ne bana Uganda bonna baagala enkyukakyuka okwetola ensi yonna abakulembeze baffe abatwala ebisinde bazeti chapters okwetola ensi yonna nga bakulemberwa abasiisidde mu America bategeeza era kalamu kano nga batuuseeko bulungi nnyo bategeeza nti USA No People Power 2026 fundraising drive which will take place on 12th April 2025 at 7 p.m. Ugandan time organized by the chapter leaders via a Zoom meeting. The meeting ID is 666-522-5668. For more information, please contact them at this telephone number +720-296-3611. Kakabadde mu lunyimbo oluyaddigobe. Abakulembeze aba national platform saako amanyi g'abantu abawangalira bweru w'eggwanga nga bakulembeddwamu abakulembeze abenkalakkalira abatuula mu ggwanga lya America abategeeza nti bagenda kuteekayo enteekateeka ey'okusonda ensimbi nga tutegekera akaloovu omwange aka 2026 enteekateeka eno egenda kubeera ku mutimbagano ku mugendo okusinkana muwaye mwogere ebigambo enteekateeka eno ejja kubeera nga naku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna omwaka 2025 ng'etandika ssaawa emu ey'akawungeezi ku budde obwaffe obw'e Uganda. Enteekateeka eno bambi etegekeddwa abakulembeze ba chapters bonna okwetola ensi yonna nga mugenda kubeera ku mutimbagano oguyitibwa Zoom nga endagiriro eneekwanguyira okugenda ku meeting eno yeno wano wammanga gye tuyita endaga oba gye tuyita ID identification oba ekisomoza enakuyingiza mu meeting eno enamba yakyo 6-22-5-6-6-8 ng'oyagala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu yaabwe y'omu ngalo kasala ba 720-29-3-6 ojja kuba otegeera biki ebisingawo ku ndagiriro ya Zoom meeting eyo nga bweneeba mugitegedde bulungi nnyo yeeyo. Alright bwe mmalaawo njagala kusooka kuyisaawo kino kirango kya nnaku njala otwala okusaasira kwange eri ba comrade bannayuganda bannange ffenna bwe tuwangaalira mu ggwanga lya Butuluuki okwetoloola ebibuga byonna n'amasaza agali mu ggwanga lya Butuluuki
akakiiko akafuga bannayuganda bonna nti kitalo nnyo ddala ekyokufiirwako omuganda waffe Ssemuyaba ffenna gwe twakazaako erya Jajja Stone. Jajja Stone ono yafudde ndooza ku lunaku lwakutaano akawungeezi ng'avudde ku mulimu, Allah bwe yamujjuludde. Kale nsaasira abooluganda mukono emikwano, omukyala, abaana ne famire nti Jajja Stone yatuvudde ku maaso. Kitalo nnyo okufiira ku mawanga ng'ewaffe tuleseeyo olw'okuba nti embeera mbi ne tujja okunoonya ekigula Magala Eddiba ne twesanga nga ebeera ntuuko gy'oba olina kubanga gy'oyitamu n'ekitalo nnyo. Muganda affe ono ffenna gwe tumanyi nga Stone ng'amannya gamatuufu ye Ssemuyaba yabeerako ko mu Buwarabu n'ajjako n'ano Butuluki, Allah we yamujjuludde. Yoyo muganda affe gwe tuyita Stone, Allah gwe yajjuludde olunaku lwakutaano. Kitalo nnyo lwakuba nti ono face tosobola giraba eriko masiki naye nga yoyo muganda affe Stone, Allah bw'atyo bwe yamujjuludde. Kitalo nnyo ddala. Sijja kuzannya katambi olw'ensonga nti obutambi buno abantu abamu munnange balina embeera embi ate nga tuli ku live video sijja katambyako naye nga kitalo nnyo abacomrade ffe mwenna bannayuganda bawangaalira mu ggwanga lya Turkey naddala bawangaalira mu Istanbul. Muganda ffe abadde abawangaalira Kurtulush mu ssaza lya Kurtulush mu ssaza lye Shishili ku kyalo kye bayita Filikoy. Abadde awangaalira mu Istanbul mu gombola gye bayita Shishili ku kyalo ku muluka gwe bayita Kurtulush ng'ekyalo bakiyita Filikoy era nga mwabadde akolera emirimu gye. Ala yamujjuludde olunaku lwakutaano. Ffenna lyekkubo kyekyo nno kyenjagadde obategeeza then tulyoke tusimbule video eyatuleese olwaleero. Alright, video eyatuleese olwaleero kansooke mmale okuyisaawo obubaka buno bw'okwebaza ebansobi buteebaza. Njala tola mukisa guno okwebaza bakomrade n'abakulembeze bonna aba National Platform abawangaalira mu ggwanga lya Canada. Abakulemberwamu abakulembeze bammwe besijja kumenya mannya kuba muli bangi nnyo naye nga jjo mwasobodde okugenda okwekalakaasa ku hoteeri omukulu Deputy Speaker Taibwa gye yabadde agenze ne ambassador n'abantu baabwe okugezaako okufera abavujjirizi b'ensimbi nti Uganda eri mirembe nga balina program byabwe baali bakulembeddwamu eyeyita kati acting ambassador mukulu Arani Kajeke yabadde abakulembedde nga ne speaker Deputy Speaker abaddeyo Taibwa mubalimo balidde okubanga mwakoze omulimu ogw'okulekalakaasa temujjanga okola ensonga bana batulina bazoganya mpaka kuwulira bubi. Abatalabye kwekalakaasa okwo kuli ku page yange ey'Akajubi Fred 2 kwe kuli bino ku bufaane bakomrade basobodde okubanga babeerayo mu kwekalakaasa okwo. Mwebali nnyo mubalire ddala abakoze omulimu ogwo temujjanga okwo iyo team n'abalala batasobodde kujja mwebali nnyo mubalire ddala abakoze omulimu ogwo. Njala kuyita mbwa bobo de tulina butono nga mukimanyi ntubudde tubana butono wano ku live. Iyo timu yakoze omulimu ogwo abasobodde okulabisa Deputy Speaker Taibwa n'abantu baabwe erimu ku timu y'abazungu abadde bafereddwa Speaker ne banne Deputy Speaker ne banne abadde babuzaabuza abazungu bantu balina ssente wano wabadde conference eyo gye baali bategese oku Deputy Speaker Taibwa n'abasajja ba ANR badde bakolera emirimu gyabwe ne baganda affe basobodde okugendayo ne bekalakaasa. Kyaviddeko Speaker okudduka n'okukyusa hoteeri emisinde ng'abasajja n'abakazi bamutaamidde. Obumu ku butambi obwabaddeko mu conference eya Floppys oluvannyuma lw'okubanga project baagikubye n'egwa bwe buno ku butambi obumu. Ngezawo mugira bankalunzi bwe temuli bantu. Kankabaddiremu kamu. My name is Colonel Bako Barigi. For those who find it difficult, simplify it to B. Zimu ku video ezabaddeyo. The treatment part of it. Uganda has made significant strides. You're acting ambassador Katesa is in Canada. Efforts as part of the broader strategy to combat one of the country's leading causes of mortality by rolling out the R12 malaria vaccine. This was recommended by the World Health Organization in 2020
This rollout builds on Uganda's inclusion in the 2020. All right. So bakomredi mwenna abo mu Canada babali nyumuli mungu mwakoze ogwettendo ngezaako kukiriyalinga wano gundi yange mwenna tadde information eno kubamba njala kiriyalinga mbenga ndabanga buli kyembawa nkijjamu nembanga ngenda ku kirala. All right. Katugende ku security alert. Then tuleko tusimbule video ey'omulange Mengo buli omu ategeere. Katugende wano ku security alert, tuva ku security alert tusimbule program ey'oli mulange Mengo buli omu akole ki, buli omu ategeere. Security alert esooka njagala egende eri mwenna bannayuganda abawangaalira mu ggwanga lya Bungereza. Ku Lwokutaano nazze nenkola video nembabulira information ekwata ku dduuka lyammwe kadde erya muganda wammwe Pascal Sekasamba, engeri gye lyaguddemu n'abaali baddemu ku mukono disuula mwadde mulooza byakusaaga. Manyi information esookera wano byagenza okuva lunaku lwaliro nga n'omutabani yennyini Sekasamba gwe yabalekera omu ali flexible era friendly abadde abayambako okubaguza ebintu yavudde n'akola video okubalaga kyekituufu. Mu nkola eyo bagezaako nnyo okulaba nti buli bizinesi yonna eyingirwa mu bannayuganda First Family gitwala nga bayisaamu n'ebintu ebijjo bafuukira ezzike gye bujjako nga mbirya. Kati gwe munnayuganda ali eyo omuntu yenna agenda okutekinga over edduuka lya Pascal Sekasamba nga ataddemu ebintu ebiva Uganda, bw'oba okyagala obulamu bwo togendayo kugula kintu. Leka aba NRM n'abafere abava Mengo abakola enteekateeka esula edduuka eryo n'okusula nnyiribyo bo babeeremu. Ebintu byasula Sekasamba mulimu Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ne David Wasajja n'abasajja beefula basajja ba Kabaka abali e Bungereza. Amannya njagafulumya very soon. Omwana ono yakoze ka video nga bategeeza nti agenda kufuna edduuka opposite wagenda oteeka bizinesi ze. Mbasaba ku lw'omukwano gwe mwalaga Pascal Sekasamba mugulage omwana ono kubanga ali flexible mirimu gy'akola, wabula temwetantala okgenda mu dduuka lye ery'abasajja lye basudde ery'omwana erya Sekasamba ne mugulayo ekintu. Mugenda kumwetyabidde akabazzi kkugulu kubanga tukimanyi banoonya butya bakendeza bannayuganda abali mu ggwanga erya Bungereza. Kanzanya akatambika naye nga nabadde bagambye ku Friday mission eriwo na buli kimu n'omwana yavudde n'akola ka video kati mbala obulamu abali e Bungereza mwagala nnyo okulyankuzibwa n'okubayambako ebintu naye mission yasuula omwami ono n'edduuka lye ye mission egy'okubasuula. Kaka n'akatambi. Hello everyone, I'm Nathan Bossa and I'm making this video to inform you, our valued customers, that we will no longer be at 36 Upton Lane. It's been an amazing 30 years, and as we approach the year mark since my father's passing, I'd like to thank you all for your continued support, your kind words and your encouragement during this season. And the community, you've been an immense help. And I would like to ask, as we enter this new season, I'll keep you all updated with what we have planned next. We're in the process of acquiring a new location, which many of you may know is across the road at Mugalu. And we hope to continue building our father's legacy there and to continue to provide the fresh produce we have been supplying to you from our dear home, Uganda. Thank you once again. I appreciate you all. And I will keep you all updated with when we will start bringing in food again. God bless. All right. Mbinyonyola abantu amanyi oluzungu, omanyi oluzungu lw'Ebungereza lwawukana ku luzungu lw'enjogera, lwawukana ku luzungu bannayuganda lwe mwogera bali Uganda ne Bungereza yennyini. Waliwo enzivunula y'oluzungu enjatula erimu enjatula nga 6. Waliwo simala ave Sussex, owe Sussex bwayogera totega na vowel kubanga tojja mutegera. We Liverpool bwayogera vowel tojja mutegera. Abe Scotland Olungereza mu lulabe edduka kati gwaga nti oli Uganda omanyi okwogera Olungereza ka bye bye nkulamusizaako fe twogera ku tutegera otonotono namwe mutegera ne bwoga nti ogenda Bungereza oyogera Olungereza lwayo maama ekiri Bungereza enjatula y'ebigambo abe Sussex, Liverpool, Scotland oluzungu lwa tosobola nadduulira n'ennyukuta ezimu n'enzivunula y'ebigambo nzibu nnyo sijja kulwawaawo njagadde bategeeza mu ngeri eyo yonna n'oyo katumute naye tumugye waawo. Kati katugende ku nsonga za security alert ey'emu ey'okubiri yiino. Alright.
Mr. President wonna woli mmanyi oli mu ggwanga lya Bungereza essaawa zino webale kutambula bulungi. Anazze ne bategeeza mwenna ekiwayi ky'abakyala bakulembeze mu national platforms akone mu people power wa comrade mwe ba foot soldier ne bategeeza omukyala gwe bayita Winfred Nakandi nambalaze bifaananyi ne bagamba ebintu byakola na biki byonna byakola. Kati abasinga obungi nabagamba ekigambo baganda manya ne mutakitegeera naye ngera bannyonnyola akabano kaali katusensera nga bangi abeeyita abaganda manya naye nga banyarwanda piwa. Kansooke nkole disclaimer. Mumpulira bulungi. Nze nga Lumbuye siri against munyarwanda yenna. Wabula ndi against n'empisa zaabwe zine bbiri. Kye bayita supremacy. Okwagala okutuula ku bantu abalala bo bakulembere be basanze mu kitundu ekyo. Ekyo kye kimu ku kizibu kyange. Ekizibu ekyokubiri kwekutta ebintu ebiri. Killing and supremacy. Omuntu okusanga ng'otuddewo n'ayagala akugyewo ata yeefule nti yennyiniwo era akulemberewo. Byebintu bibiri byesaagala ku muntu ayitibwa naddala omutuusi. So sirina buzibu na munyarwanda kuba ffenna tuli Bafirika naye ekizibu kye nnina ku bantu abo biri ebintu ebiri era eyo tosobola kunnyonnyola supremacy n'okutta ebintu ebiri bibiri Mwebula Museveni akola. So sirina buzibu na munyarwanda yenna kati gwawuliranga ebiga byenjogedde bikulumanya kitegeeza you among those people abalina supremacy n'okwagala okutta abantu bo babeerewo mukitegedde bulungi okuva olwaliro. No abanyarwanda bantu nga ffe era abamu bannayuganda abamu banyarwanda ffenna tufa ku lukalu lwa Africa but obuntu obwo bubiri okweyagaliza okuvugyawo abantu bo babeerewo n'okutta byebintu byange byendi against nabo kyekyokka oza mukitegedde olwaliro. Kati Mr. President bwe navaayo ku Lwokutaano nempa information ne comrade ya simu yagiwadde n'abalala bagiwadde ngenda kusaba for the first time olw'okwolera ba comrade abali ku kitebe ne mu national platform nkusaba mutuule mutandika okukola kye tuyita dismission. Abantu mbawandikira mbona temukyateetaaga kubeera mu ffe. Buli lwoddira omulabe wadde omulabe olina omuleeta close naye bano abantu balina ka element kali ak'obutaswala ate bakomredi baffe abamu bali galibo bangu nnyo baakuwa nsimbi ne bavaako n'okuba bikkulira ekya Julayina ne bavaako. One mu tactics z'abantu bano ze bakozesa ekya Julayina bakozesa n'ensimbi mu kujjamu akabikka omulabe tebalina budde n'okugaba ensimbi era omukyalo yadde akozesa abadde agaba ekya Julayina ng'ate agaba n'ensimbi naye ng'ate mwatambuliza mission. Kati Mr. President njala kuwa obukakafu ebifaananyi nabiwadde byasoose njala kuwa ebifaananyi nti omukyala yeeyita Nakandi Winfred wabula mukyala munyarwanda. Wano yali akyadde waabwe Rwanda. Omulaba bulungi nnyo yoyo wano yali akyadde waabwe yali akyadde waabwe ng'ali ne famire ye full famire ng'ali nayo yali ali waabwe Kigali Rwanda ng'ali ne famire full ng'ali nayo ogira bulungi nnyo. Oyo naye ye Winfred Nakandi naye nga yani ye Winfred yani Nakandi ndoza mutegedde bulungi yani ye Winfred Nakandi. Omukyalo n'atambula ensi yonna era sinkana abantu bangi nde disguise nga tebamanyi. So njagadde okutegeeza n'okubategeeza Mr. President yoyo omukyala Winfred Nakandi naye nga waaki wakabano awo tuvuddewo security njagadde okuwa president ba comrade mbere very careful nnyo abantu ekikulu ekyo. Kati tugenze ku security alert esembayo then tuleko tusembula video. Owekitiibwa Kyabazinga wa Busoga wonna wooli okusookera ddala nkwagaliza emirembe n'okubeera bulungi naye nzikiriza nkutuuseko baka buno buli mu security alert bakagwa mikwano gyange mwenna Abasoga
kansulenti obaka buno munabufuna bulungi namwe mutegere bulungi obuzibu buli mbwa Kyabazinga mbuleteddemu security alert Kyabazinga wonna woli tata nsaba kusooka kwetondera nga bulijjo nzaani atakuwa amawulire kyonna kyengenda okwogera olwaliro nsaba kisonyiwo naye nga ntaasa bwa Kyabazinga ntaasa bulamu bwo ntaasa ggwanga lyange sigenda kukkiriza kabano kennwana nako kutwala ttaka lya bwa Kyabazinga kutwala ttaka lya Basoga nga beeyambisa abantu bibalowooza nti bannayuganda nga si bannayuganda so Kyabazinga Busoga nsensebuse nsaba kunsonyiwa information gyengenda okutta essaawa zino ne kansooke njite ebisigadde bijja kunsangayo mwenna Abasoga ndi wano bategeeza nti embeera nga bw'eri essaawa zino mu bwa Kyabazinga si nnungi nabategeeza Kyabazinga yawulumuka olw'ebizibu byonna bye tuzze tubagamba ne kati olwaliro kanze mbaga ebigambo bino mbitegeere bulungi nnyo nabyo byakke mu vi Kyabazinga bw'amala okudduka mu bwa Kyabazinga n'agenda gy'awulira emirembe essaawa zino batandise okuteekawo pressure akomewo kuba bumwetaaga batandise okugenda ku social media platform nga bajjo video enkadde baziripostinga bagamba nti yakomyewo yayogedde bino that is total nonsense Kyabazinga Obusoga tali mu Uganda yawulumuka yadduka for his safety wawula bamuperereza okudda era kululwenga omuntu waddemba okusalawo okudda wawula kamwe security alert jadda amategereyo era bw'aba tazze kiki bagenda okukola wulira Abasoga mwenna nsaba okubakobera mbategeeze nti essaawa zino obwakabaka bammwe obwa Kyabazinga ne kabaka wammwe ali mu ntata wetwogeredde essaawa zino Yoseriti Bahabulwa mutabani we Muhoozi saako n'Anita Amongi n'abalala bafere abali mu bwakabaka bwa Busoga bagezaako nnyo okusindikiza Kyabazinga gyali bamusindikiriza akomewo mu bwa Kyabazinga bwe bamumalirize wabula bw'atadda batandise dde enteekateeka ereeta Columbus bagambe gwe baagala okuleeta ono bw'atadda kati kino kye baakoze bayinza okumufuusinga okudda but the end of the story bayinza omumumaliriza nkiddamu okusinziira ku nteekateeka za Yoseri Anita Amongi Muhoozi batandise okufulumya era enteekateeka kulwa mutandise ojjuwulira nti Kyabazinga bw'aloba okuyira Ebusoga bateekateeka okuleeta Columbus bagambe wabateeka okubwa Kyabazinga balyoke batunda ebintu kati kino kyembagamba kiyinza omuwaliriza okudda naye yadda yewa wuliriza bulungi nnyo manye ebyange mbyogera kate nga agula agula essiyani without any doubt wenna eyali agamba nti ine bantu mukazi Musoga ine bantu si Musoga ine bantu wakabano 1999 wakabano era nga asibuka Rwanda kitaawe Ebusoga naye yasengayo busenzi kitaawe Ebusoga naye yakola ki yasengayo busenzi era amanya ge amatuufu ye Rubanda taata wa ine bantu ye Rubanda sosi oli gwe mumanyi gwe nabagambye nkiddamu kitawa ine bantu amuzaala musajja Munyarwanda oli gwe nabagambye atazaala mutegedde bulungi nnyo era ndi wano bagamba nti gwe muyita ine bantu Olivia Mutesi mukazi Munyarwanda nkuletedde famire ye nkuletedde ba Obire nkugambe n'okuga nti ine bantu yafumbirwako era tadivorcinganga n'ebifaananyi mbaletedde byembaga ine bantu olwo yazaala n'omwana byonna ngenda bibalaga naye kati kansooke embaga ebigambo bino manyi mwerabira nnyo temwagala kutegeera ono omwana gwe yazaala
atali wammwe yoyo mwana gwe yazaala si wammwe oyo mwana gwe yazaala si wammwe wabulera kansoke balo kola disclaimer abadde bangoberera mu series zenkola mu program ey'Oli Mbulange Mmengo mbadde ngamba tegeeza Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja wasanya Kaloli batukako ekisera batandika okuwasa abasajja Kabaka nga mwena atulanga muzeka hangout ne munywamu akenge mu ddiiro akuba omusajja mwamuteddemu bitamiiza n'ava mu mbeera ne muleetera abakazi ne bamweganzikako mwe ne mulikodinga obutambi bumufuula ransom Mayiga naye obutambi obwo Bwakabaka namugamba buproducing obudde bukyali yagaana kuba ffe balooya weetuli kati ne Kyabazinga Abusoga bamukola ebintu ebyo Kyabazinga bamunywesanga omwenge ne bamuleetera abawala ab'enjawulo ne bamweganzikamu nga mulikodinga obutambi kati naye abadde ransom kati katuukirwa Busoga nammwe n'abafeera bali Busoga eno information ngenda gito lwaleero oba Busoga esaanawo tunazaawo endala nga tugoba akabano mwenna Museveni Muhoozi mwemba mwina obutabu mwa recordinga Kyabazinga we are here to defend his majesty the Kyabazinga of Busoga before it's too late than okutiisatiisa abantu nze musajja muganda ayogerera eggwanga kubanga saagala kulimba obuyayi bususse mukitegedde bulungi nnyo kati mu process yo gamba nti bamuleteranga abakazi abakazi bamwetyebekako noono yennyini mwe bamuleetera era bagamba afunye olubuto wabula kigambibwa DNA zaakolebwa nga tezimachingana za Kyabazinga ne bateekawo yenkwaso eyo naye weeri kati njagala ndibavire ku ntono mutegeere kati oyo golamu alo enzirugavu oyo bano kuba ku mikwano abooluganda okuna mikwano aba ine bantu oyo sister we nono sister we ebifaananyi mbira bulungi nnyo bano bonna bali luddawa bali Rwanda njagala muwulire bulungi nnyo saagala muntu agenda kwawo kukola ki kubuzibwa olwaleero kati oyo gwolaba mu alo ono oyo ye muganda wa ine bantu oyo uwe Rwanda bino gyonna ba Ogi ne ba Obi abali e Rwanda okitegera bulungi nnyo njagala mugenda okuva ku video ya leero lumu ng'akoze eki ng'ategedde ankuddemu nkulaga ekirala ekya muganda we oyo muganda we oyo ye muganda wa ine bantu kati bano bonna ba Obi ne ba Ogi okusinziira ku kunoonyeza kwaffe nga tukosa drone zaffe ez'enjawulo zino ze zimu tawuni zaabadde ateranga okutambulirako zaabadde atera okutambulirako Kigali abadde abeera Kigali n'abeerako Ninziza Safari Rwanda n'abeerako bonna wonna gy'abadde atambulira ffe tuba tugendayo bulungi nga tutuukayo bulungi nnyo kati njagala nsooke nkuteeke wano w'ogenda okakasiza ensi nti nzibu oyo ye maama wa ine bantu ng'ali ne baganda be e Rwanda oyo ye maama wa ine bantu ng'ali e Rwanda oyo mumula bulungi nnyo ye maama wa ine bantu eyo ye famire ye ey'e Rwanda bulungi nnyo kati oyo ne nnyina mu full picture entuufu waliwo omusoga ali afaana bw'atyo kitayo mubabuulidde waliwo omusoga afaana bw'atyo oyo nnyina waani wa ine bantu kati kankutwale kyemusinga okwagala wano ye ine bantu kumbaga ye mumula bulungi nnyo ono bino bali mikwano kati ono yali ono ye husband ono ye bba wa ine bantu ow'e Rwanda gwe yafumbirwa oyo ye ine bantu wammwe oyo ani ye ine bantu wammwe kati ono bye bbaawe ow'e Rwanda mumula bulungi nnyo oyo ye bbaawe ow'e Rwanda
okitegedde bulungi nnyo oyo ebbaawo waawa w'e Rwanda yafumbirwa mbaga embaga zenoda muzimanyi bulungi nnyo yafumbirwa ki yafumbirwa mbaga yoyo ine bantu wamwe mugamba ati mukazi wakabo wacha abazinga wuuyo awo ngali ne husband we ewaabwe e Rwanda oyinza okugamba tomumanyi yoyo ine bamu abantu yoyo ng'afumbiddwa eno si movie nti bazanya documentary no mukazi mufumbo era ta divorce ngangako awo ge maka gaabwe agawa age Rwanda mugategedde bulungi nnyo abamu ku ba family members bategedde bulungi nnyo wano yono gwe mumanyi Uganda yoyo gwe mumanyi wano e Uganda yoyo gwe mumanyi wamwe Uganda. Alright. Kati bwe mala kuteekateeka embaga eyo omusajja asinga obi mu Uganda kyabazinga ekintu kino andibadde takiyingiramu era yali akivuddemu wabula wasanyakawo Charles Peter Mayiga yakola kyamaanyi nnyo okugenda okufuuka mediator ate nga y'omu ku bantu abaleeta ine bantu wasanyakawo Charles Peter Mayiga yakola kyamaanyi nnyo embaga eyo okubeerawo n'okkaka kyabazinga era kyovula n'embaga yagiyingiramu nnyo okubeera obuzo mukitegedde bulungi nnyo kati munnaye gwe omusoga ali eyo tegeera nti kyabazinga ne bw'anaaba akomyewo tewakyali relationship yonna ne ine bantu n'abantu abali mu bwakabaka bwa Busoga state nga mujimete yinza omuforcinga okukola bye baagala naye obulamu bwe buli mu matigga ekikulu kya ttaka lyammwe ensiruko na buvuna buddo ye security alert ebisigadde Kigumba bankuumire Abasoga ye security alert katusimbu tetugeze ku video ya leero okusokera ddala njala twala omukisa guno okwebaza Dunda Namugereka Katonda eyawanika eggulu n'okutali mpaji fena n'atuwa obudde okussa n'okwebaka ntuzuukuka tukusaba era tukwebaza obulamu wadde Ssaabasajja Kabaka okuweza emyaka 7 egy'obuto ayise mbingi nnyo yovuddeyo katono n'omusobozesa obiyitamu naye era akyabirimu tannabivaamu ndi wano otegeeza Abaganda mwenna ebintu bingi ebiriwo mu Buganda mutajja kutegeera naye wandikola ekintu okulumya omuntu watu n'owunzika muyambe ekkiriza bye mulabye olwaleero byonna nsuubira nti muli bantu bakulu abalina amaaso abalina amatu era basobola okukola ki okwetegereza Ssaabasajja Kabaka asiimye najja alabe ku bantu be wabula nga bwe mbasomesa okusoma olulimi lw'omubiri okusoma ebifaananyi n'okusoma olulimi lw'ekyenyi oba olw'obwenyi ebisinga obungi mbyesomedde bitegedde Ssaabasajja Kabaka tannasuuka bulungi nkiddamu Ssaabasajja Kabaka tannasuuka bulungi obutwa ekika ky'obutwa kye baamuwa kyali kitta ebinywa by'omubiri kye tuyita nerves kirwaza ne kisika ne kitta nerves Ssaabasajja Kabaka yakolebwako okulongoosebwa mu mubiri gwe kyovula nti olumu omulanga atambula mpola tannalikavalinga bulungi nnyo akyayita mu bulumi n'okusomboozebwa era mwongere omumusabira buli Muganda yenna waali nawe Omuganda amunyiigidde nti abantu bakuŋŋaanye lwaki talagira naawe ojja kunyiiga naye ng'onootegera ekiri munda ojja kutegeera bulungi nnyo era ekifaananyi kyabasiigidde nti NRM almost emaze otwala Buganda ekifaananyi bakibasiigidde sente bazitaddewo balamu abaddewo amawulire gebyeyogeddwa byonna anti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyemuyambe ekkiriza bulijjo n'ekintu kye mbasomesa mukitegeere olwali mukitegedde bulungi nnyo ne Ssaabasajja Kabaka akibalaze bulungi si lwakusirika naye ebintu abiraba mu kifaananyi kitambudde ku mitimbagano kyonna nga muvuddeko byonna ebitambudde
Ssaabasajja Kabaka abanga ali ku mazaalibwa ge atera okussaako feesi eyaniriza abagenyi n'okulaga Abaganda nti wattu musanyufu bya nsusso. Wabula feesi gye mulaze olwaleero kabadde kabonero akabalaga nti akyali mu bulumi n'obuwambe nga bamusinkanya abantu batandiyagadde kusinkana. In diplomacy wa mu nkola ey'ekikungu nabanyonyola dde Ssaabasajja Kabaka yasomera Bungereza era gye yakulira. Tebalinga ffe bakaddugala nti naamwatulya ngenda kugamba tuwatu nsigenda tuula naawe. Twogera ku bantu banjawulo omuli abambejja n'abalangira n'abo bennyini abeera mu nteekateeka emutta nga basanze ku mukolo nga beetyebese nga tasobola kugaa nti gundi vaawo ogundi kolwa ki. Wabula ye ng'omuntu bw'ajja n'abatunuulira. Nabo bennyini bagamba katukwesibeko mpaka kuwulira bubi. Tulage public tuli naawe naye ng'ekituufu kyo Ssaabasajja Kabaka akimanyi naffe abamanyi nti ali mu buwambe. Olwaleero mulabiko ekifaananyi nga omusajja Omunyarwanda David Wasajja waali yeetyebese oli omulogoka ku nse Agnes Naabaluga naye waali era nga ne mukama waabwe Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejje omusajja Omunyarwanda naye waali n'abalala ne Balamu abadde mu kisaati kye eky'essabo saako ne kajaketi akataliiko mikono okukoppa so nga ate omukolo gubadde gwa kwambala busaati obuddukirwa emisiri gy'amazaalibwa era yasigadde mu kisaati kya ky'amasabo amayembe gannambaga ge kyamuguza ne kajaketi okulaga nti abaddewo n'okulaga Abaganda nti Mmengo yagiwambye. Era ebadde mu misiri biwulidde gwawulidde abantu batandise okufuna vaibu n'alagira bajjeko ebyuma era n'embooko n'enyoka mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mmengo ebyo natujja bitegeera gye bujja katulo. Kati ngenda balaga ekifaananyi kimu nkikukoleko forensics eddakiika emu then tusimbule video. Ekisookera ddala ekifaananyi kino mwenna mwakirabye. Njagala sooka kibasomesa mukyetegereze bulungi nnyo olyoka okakasa ekifaananyi kikino. Njagala osooka otunuulire omubiri gwa Ssaabasajja Kabaka, otunuulire face, otunuulire okuva ku nkofiira bw'agyambadde, otunuulire ekyenyi, otunuulire amaaso gano, otunuulire amatama gano gombi ku kkono ne ku ddyo, otunuulire omumwa guno akalevu, otunuulire okke wansi ku mikono gyombi ogisome. Naye omukono gwe njagala otekeko essira. Ffenna tukimanyi nti omuntu gw'obuuzaako ng'omwaniriza engalo zino bw'ozikwata muli bw'oti ozifunyaamu omuntu n'omubuuza ng'okutta engalo ozifunyaamu bulungi nnyo bw'oti. Ompulya bulungi nnyo bw'okwata omuntu mu ngalo tumanyi okwekwata engalo n'ozifunyaamu n'ozinyeenya. Kati njagala nkulaga ekifaananyi mwakirabye dda osookola ekifaananyi kino okole kye tuyita photographic interpretation. Okunnyonnyola abannyonnyofu abannyonnyoka okusoma ebifaananyi n'olulimi lw'emikono egiyisiŋŋanyiziddwa wakati wa Gamulengejja ne Ssaabasajja Kabaka omale otegere biki ebibaddewo olwaleero. Ekifaananyi kikyo nga muwandika mu comment ekifaananyi kikyo tunuulira feesi ya Ssaabasajja Kabaka n'amaaso. Amaaso gye gatunudde olabayo. Tunuulira omubiri gw'obwenyi gye butunudde, otunuulire amatama, otunuulire omumwa, otunuulire enkwata y'engalo. Naguli omukono tunuulire engalo zino. Ezo engalo zitunuulire. Njagala osooka otunuulire engalo ezo. Mayinza wano ndi mulungi mu kuzuuminga nkulaga bulungi engalo. Engalo zo ziraba? Mwebuuza buli lunaku. Engalo ziraba? Kati bw'omala okulaba engalo ezo tunuulira guno omukono ogwa wansi. Tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'obanga obuuza mukamaawo ebiseera ebisinga n'omukono guno ogwokubiri oguteekako wano waggulu wano oteeka wano omukono omukwasa emikono ebiri. Kati bwe tuvaawo tunuulira amaaso gano ono ali mu galubindi Gamulengejja asinisa otunyiraba amaaso gano eye contact ne facial expression. Omuntu oba omubuuza njagala otunuulire amaaso gano gatunuulidde Gamulengejja. Are you sure amaaso gano gatunuulidde Gamulengejja? Tuli mu forensics. Lips za Gamulengejja zoogera ndowooza oziraba. Lips amannyo ge ye googera ne gwayogera naye tasobola dde okuvamu ekigambo asibye. Face agikabye. Ogira bulungi nnyo face agikabye. Ompulya bulungi nnyo.
face agikabye okukaba face okumanyi okira bulungi nnyo ono ye mimwaje gino gyogera yerogoza ne mukama we amaaso gatunudde walala akankuze bulungi wano jakira bulungi nnyo awo kuba oli mbadde nkuzuumira kusomesa lulimi lwa kifaananyi kino lutumi bulungi nnyo omusajja yamukowadda naye akasajja kamwesibyeko ompulidde bulungi nnyo ekyo nakyo kitegedde bulungi nnyo bwe tumala okuvaawo awo kankusomesa ekifaananyi ekyokubiri soma obwenyi bwa Ssaabasajja Kabaka soma obwenyi bwa Ssaabasajja Kabaka era na mu kino ekifaananyi akulaga amaaso tegali ku ye akulaga amaaso tegali ku ki tegali ku ye ndowooza olaba ono era emimwaje gyogera naye yono ye tasobola okuvaamu ekigambo era mga omula tunuulira olulimi lw'omubiri bwe lwogera omulaba ono yeekaba n'ebikya bimwereze ng'ayogera ebikya mbiraba emisuwa gimwereze ng'ayogera omulaba asitudde mwayogera naye gwayogera naye era amaaso tegamuliiko gali ku muntu mulala nnyo kitegeeza omuntu aba yakutegeeza takola ki takuliiko kati mumala okumanya ebintu ebyo wammanga mbitegedde bulungi nnyo kankuzannyira akatambi kano oba kalimu edde oba kalimu music njagala mwetegereza akatambi kano kuba music corporate wano waliwo kizibu kya corporate akatambi kano mwakale mwena nete musose ketegereza kati mukansoke nkazanye mugale bulungi nnyo ng'atuuka ayingira face bulijjo Ssaabasajja Kabaka aba asanyuse nawera ku bantu benjala olaba akatambi kano omulaba taseka wadde okusekako wadde akaseko tetugenda gende kubali ebiwanvu bingi nnyo bwe tuvaawo awo tugenda ku nsonga endala lwaki mbalaza ebintu bino 1 Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu nagibannyonnyola Yoseeri Jeneti ne banne saako n'abafeera bali Mengo baakola enteekateeka yonna eraga nti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera efuga Buganda dde okukola ekintu kyonna yensonga lwaki muga akasajja lwaki takagoba ebintu bino bikyayita mu mateeka sande wedde nakunnyonnyola nti bateeka kyemba z'abalamuzi oba z'abalooya mu Bulange Mengo okukyusa ebipapula byonna ebyamataka ebyaki byonna nga Mayiga abikoze Ssaabasajja Kabaka bamuteekako ekiwandiiko nti tali mu mbeera nnungi yayita ttembo wabula abasawo bwe bonna okwetoola ensi yonna baakola ekiwandiiko joint declaration eraga nti Ssaabasajja Kabaka tayitangako ttembo wabula bano abaami okuli Mayiga David Wasajja Agnes Nabaloga Sarah Kagere n'abalala bakola ekintu mu mateeka ne bamuggyako ebintu bamuggyako ekitavu kye bamuggyako kuba nti alina ekintu kyonna kyakola kati n'essaawa zino akyalagana n'ebintu ebyo mu mateeka y'ensonga kyaliwo obuzibu obwo wabula kyenjagala obajjukiza nti mbawo ekyokulabirako bingi nnyo okuli ekyakitaffe Mohan Kiwanuka owakabazi kubiri ne Oscar Industry kyebamukola bano kye baali baagala okukola Ssaabasajja Kabaka naye mu kwasama kwaffe n'okuleka n'okuexposinga abantu bano kyetutalimu okwetegereza munda eyo okuyingira tulabe ki ekigenda ogenda mu maaso kati musajja wattu akyali mu mbeera eyo mwali naye ekizibu ekiriwo kikino wasanya Karol Charles Peter Mayiga akozesa kyetuyita advantage mu luzungu oba bwannakigwanyizi oba okwegwanyiza okukola buli kimu ekisaana okulabisa
nti ye nannyini buyinza obuli mu Buganda. Ebigambo byogeranga bwayagala n'akyaza abalabe ba Buganda n'abakola buli kimu kye baagala mu Buganda. Bino biviiriddeko Ssaabasajja Kabaka okutunula obusungu n'anyiiga naye nga talina kyakola olw'ensonga nti bw'anaayogera ekigambo abantu abamu tebajja kitegeera. Jjukira nti NRM kennyini era yakyankalanya Obwakabaka bwa Bunyoro, yakyankalanya obwa Kyabazinga, yakyankalanya obwa Mumbere n'abala bonna ne mu Buganda bw'atyo bw'akola. Kati Wassanya akola ebintu byonna okulobisa Abaganda nti yatwala era yafuga Obuganda. Wabula ekyembi oba ekyennaku ekiriwo, buli muntu yenna avaayo kwagala okulaba okutereeza ensonga za Ssaabasajja Kabaka bw'atalusulamu kaba akomekerezebwa atiisiddwa okutuuka ku ssa eritaddamu wadde okukwata essimu. Entalo eziriwo ez'amataka zonna n'okwagala okuswaza Ssaabasajja Kabaka mu Lulangira ndi wano okutegeeza Abalangira n'Abambejja. Ekizibu ky'Obuganda si Ssaabasajja Kabaka. Ekizibu ky'Obuganda ye Museveni gwe mulowooza nti abayamba. Kubanga ekigendera kyammwe kyakubasirwaza batwalako mataka. N'olutalo oluli wakati lwomulowooza nti luli wakati wa Buganda ne famire ya Ssekabaka Daudi Chwa. Olwo si lutalo. Mayiga, Museveni, Jeneti, Muhoozi, Samu Mayanja be bali mu kintu kino kyonna baafunamu kakiriki kabwe ak'Abalangira abaagala okulyankuzibwa okutandika okukola byonna ebiswaza Kabaka n'okumulaga nti talina buyinza wadde nti n'ettaka lyesibako nti alyesibako lye nti sirirye. Wabula ekyaliyokko obuzibu butya. Wenzijidde ku mpewo wiiki eno nabaddeko n'okunoonyereza. Ate Abalangira n'Abambejja ba famire ya Ssekabaka Daudi Chwa bakizudde nti waliwo abazannya omuzannyo okukyayisa Ssaabasajja Kabaka n'okukyayisa Obuganda. Yaani ye Wassanya Kawuli Charles Peter Mayiga era tebakyalinya mu kimu. Kati wano wensabira mwenna Abalangira n'Abambejja kibakakatako okuddayo ku nnono yammwe ey'Abalangira n'Abambejja. Munoonye butya omutuuka ku Ssaabasajja Kabaka mufune ekigango kyammwe eky'olutuula. Buli omu yeeyabize mwana munne, buli omu yeeyabize muganda we, ensonga zino muziggyemu Abanyarwanda b'Abaganda amannya. Mayanja Muganda amannya. Wassanya Kawuli Charles Peter Mayiga Muganda amannya. Mumugenda sigalawo. Bazzukulu ba Kichwa bagenda sigalawo. Bazzukulu bamu tebagenda sigalawo. Naye banaasigalawo batyanga obuyinza bwonna obw'amataka n'obuyinza bwa Buganda ate mubutaddemu Abaganda amannya abakyankalanya Olulangira. Golooza lwaki tebakkiriza kulaba Ssaabasajja Kabaka? Lwaki lipooti ze bamuleetera zikwatagana muze musuubira nti ze muziwandiika? Ekyo kyonna mwandibadde mukitegeera. Muwandiise lipooti zonna kati kambabbireko Abalangira n'Abambejja. Buli alipoota gye mukulukuunya omukugu gw'ebbaluwa n'olukangagga lw'ebintu byonna ebiri mu bbaluwa zimba mulukulukuunye tezisukka wa Mayiga. Ne gwe mudiringa naye gwe mugamba nti tulina ensonga eno. Buli bankaluwa gye muwandiika ebyama bye muteekamu olukangagga lw'amataka okwemulugunya kwammwe kwatula mbwati n'agamba okke wano mbadde mugamba bwe muti kankole bwe nti addira amaanyi gammwe ge mwandibadde mukozesa n'ebyama byammwe kwasimba essira ate okubakyankalanya n'okubasigira ekifaananyi nti muganda wammwe atudde ku nnamulondo mubi ng'asinzira mu bbaluwa zammwe zennyini ze mumuwandiikira. Oba munaakitegeera simanyi. Yo olufuna ebbaluwa ng'eva mu mmwe ayita Agnes Nabaloga, n'ayita Sarah Kagere, n'ayita David Wassanya, zino zonna nsowole, n'ayita Bakiwalabe Male, n'ayita n'abantu abalala ne batuula ebbaluwa ze muwandiise ebyapa byonna n'atula bulungi n'abagaka tukoze tutya ne batandika okukola kye balina okukola. Bw'amala n'awaako bakama be okuli Museveni, Muhoozi ne Salimu Sale okusala entotto butya lwe bagenda okukola okusaanya Obuganda. Kati ngenda basaba gwe wenna omulangira wadde bakulemesezza okulaba Ssaabasajja Kabaka eri abataka ab'enkizo mubanoonyeeko bajja kusobola okutambuza bulungi nnyo obubaka bwammwe. Sigenda kumenya mannya gaabwe olw'ebyokwerinda byabwe
n'ebyokwenda bya Ssaabasajja Kabaka. Munoonya abataka ab'enkizo bwe mumanyi nti tebaagendako Namibia, tebatulangako ne Yoseferi Nyandwe, era tembalabangako kifaananyi ne nani ne Mayiga. Basi bangu baakufuna olw'ebyokwerinda, naye abo kyemmanyi n'abantu amu abatono bajja tutuusa obubaka bwammwe. Daani okukwata ebizibu byammwe byonna ne mbyolekeza Mayiga, kubanga tewali kiyita nga Mayiga tamaze kirabako. Kati njagadde bategeeza. Mwenna abalangira n'abambejja mbakubira omulango takungula muganda mmwe tabangako mubi. Omubi ye Mayiga omuseddekeze yajja. Ndi wano mbabuuze. Nze ndi musajja mukopi. Naye ate ndi muzzukulu w'omulwanyi. Nga omuganda manya wasanyako Charles Peter Mayiga tannajja. Ebigango by'abalangira n'abambejja bayite bituula. Mwali temusinkana Ssaabasajja Kabaka, mwali temwogera. Soko zakatambi mugwe lindako ku mulwanya muli semwogerere twasinkananga Ssaabasajja Kabaka. Ku jjabbi wali simbi twasinkananga Ssaabasajja Kabaka, era amataka tegatundibwanga. Naye ono lwaki bayingizawo Munyarwanda muganda manya ate obuntu byonna bitandise okujja n'atuuka n'okutuuza enkiko z'Abanyarwanda z'abalangira ng'ani. Sooka wibuuze omusajja Omunyarwanda muganda manya Mayiga akabatuuza atya ng'omulangira omukopi atula atya nawo ku mmeeza n'akuwa ekyokkola. Mayiga akozesa bunafu bwammwe n'agafuula amaanyi ga Museveni n'agafuula amaanyi ga Sam Mayanja. Kati mmwe bwe muli Sam Mayanja nga yogeza amaanyi nomugamba tufunye ow'amaanyi. Obuganda lwazi bufunamu okutabanguka kutono nnyo kubanga bwatabanguka okuva ku bazungu n'olwaliro bukyaliwo. Museveni agenda bulekawo naye mugenda kusigala mutya. Kubanga mmwe balangira ffe tuli bakopi. Mugenda sigala mutya. Awo tuvuddewo. Ngira mu kitegeero lwaleero. Era nze mu bino byonna neebaza Mukama Katonda eyampa amaanyi n'ampa omutwe n'ambulira kyekyokukola era nkibagambye. Embulire tefa yonna. Abasigadde mujja kwewuunya lwaki nkyaliwo, lwaki Ssaabasajja Kabaka akyaliwo, era lwaki buli kimu kitambula nga bwe kiri. Wetwogerera essaawa zino ebigambo bino bye ŋŋenda obbalaga nabalaze ensaasanya y'ensimbi ziti ez'akagenda ne mbalaga nti n'olubiri lwa Mwange Mmengo wattu munnange lwayiika dda, naye omwaka oguwedde mwadduka emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Mwavamu ensimbi eziri wakati wa kawumbi plus. Njagala oleterewo vidiyo emu nga Ssaalonga Mulenge gy'omusajja Omunyarwanda abalaze ensimbi ezava misinde egiwedde gya 2024 ssente bazitadde wano mu kitundu bazitadde wano ABCD. Mundeetera akatambi ako. Njagala muleetera akatambi essente za myaka 2024 bazitadde mu kittavu ky'egindi oba kino office. Temukikola olwaleero, njagala mwaka guwedde sente zonna bazigabana era bazirya. Naye olubiri lwa Mwange Mmengo lwago omwaka oguwedde si guno nakati tebalukolanga ku nsimbi n'olwaliro bakuŋŋaanyiza omudidi era tewali kyakolebwa ku lubiri olwo. Kansooke mbalaga ebifaananyi then bawo obutambi mulyoke mukakase ki ekigenda mu maaso mu Buganda. Oyinza ogwo omusajja atabira Kampala ebintu abifuna atya. Nnyoko yabimpeereza mu bufunze lulo olubiri lwa Mwange Mmengo. Lulo akuzanyira akatambi n'obulangira buzanya. Omusajja Kabaka Salon Sekidde mu ndeeba. Awo lwe lubiri lwagwadda okumala ebbanga, lwonna mululaba lwagwadda okumala ebbanga. Basebo ne bannyabo olwaleero ku 23 omwezi ogwokusatu
nze Salomo Segiri James omulangira president wa ggwanga mujje ayisa abasajja kabaka olubiri lwagwa dda abasajja bakola essente abasajja balemedde mu buyinza sewo tukubuuli olubiri lwagwa dda lwokolako essente empya nenkadde olubiri luswaza kati ne Uganda maapu yaayo baagijjeewo teriiwo ekyagisizzaawo ebintu bya Buganda kabaka Muteesa bukyanga akola olubiri luno oluddabirizibwako bukyanga ensi ebaawo abasajja baboza abagamba sibe woliko wendigwa abasajja abagamba ayisa abasajja Buganda erukundikko etya labo olubiri bwe lufaanana bajjawo obukadde bw'ensimbi essente empya n'ekadde oyo Katikkiro Mayiga kali Buganda batututta abasajja balaba tetunyagi lusobola kukola kali Buganda batujje ku maapu olw'ensonga laba olubiri batujje ku maapu lengera olubiri kyokka olubiri balujjamu essente empya n'ekadde rediyo bajjamu ssente empya n'ekadde amataka bagajjamu ssente empya n'ekadde bagagga bakundu olubiri lunyirira nnyo okusinga emmotoka ze bavuga abayakalala olubiri lwo olulengera ayisa abasajja naye olubiri lwo olugudde abasajja balukolamu ssente empya n'ekadde olwaleero ennaku z'omwezi 23 olwaleero ennaku z'omwezi 23 omusajja Katikkiro Mayiga Buganda bagijjere ku maapu Ssaabasajja bagijje ku maapu laba ebintu bya Buganda bwe bifaanana basobola laba bwe bifaanana owulya tunuulira olaba olubiri bwe lufaanana lwonna bwe luti laba olubiri bwe lufaanana lwonna bwe lugudde bajjamu ssente empya n'ekadde ne basolooza essente empya n'ekadde Ssaabasajja omusajja w'eggwanga mujje nziza okubuulira olubiri lwagwa dda balina emmotoka zinyiri okusinga olubiri basoloozaamu ssente misinde bilioni 25 rediyo esolooza landi boodi esolooza laba Ssaabasajja olubiri lwo bwe lufaanana laba olubiri lwo bwe lufaanana lwagwa dda Ssaabasajja singa ajja mu lubiri ne bamuluma ne bamutemula abatemu laba Buganda bwefaanana kati batujjere ku maapu tebasobola kuddaabiriza kalina kabona ak'eddagala Buganda eri mu kaseera kazibu bassebo ne bannyabo abalangira n'abambejja laba ebintu bya Buganda okuva Kabaka Mwanga bwe bifaanana lengera olabe olubiri bwe lufaanana lwonna lumbuye lengera olabe laba olubiri bwe lufaanana lengera olubiri bwe lufaanana amazima Katonda mu ggulu tebasobola kugula bulakoni ez'emiliyoni 2 ez'emiliyoni 3 abantu ne baddukanga emisinde olubeerera ne bajjamu ssente empya n'ekadde emmotoka zaabwe zinyirira okusinga olubiri laba olubiri lwa Kabaka ayisa abasajja omusajja waggwanga mujje Katonga ddula okubuulira ekyama lengera olubiri bwe lufaanana okubuulira ekyama ayisa abasajja Katonga ddula lengera olubiri bwe lufaanana era ya Buganda gyetuina kati batujje ku maapu olw'ensonga nti Katikkiro watuganda kwekkamala byonna Mayiga bino byotukoledde byokoledde Obuganda bino Mayiga byokoledde Obuganda bino lengera olubiri tebasobola kuluzimba kati batujje ku maapu Buganda alright obudde tulina butono era Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera olubiri lwo jojjuuzi wano lwagenda okulambula n'obissaamu ebiraato olubiri lwo lwemakindye nsaba okukuloopera nti yeeyita muganda osonga ate musajja mutoolo awedde emirimu David Wasajja Apuuli ayina abantu bakolagana mu Buganda Land Board nga ne Mayiga kwali gorofa zolaba ezeetoolodde olubiri lwolwo nga bwozira bwe zeetyebesaawo zonna ettaka eryo Mayiga David Wasajja n'akasajja akala ka state operative amannya njagaleeta ku Sande bwe nabanga ajjukidde be baatunda ettaka eryo ne baliguza akasajja ako naye akasajja ako si ke kannannyini bizimbe ebyo ebizimbe ebirimu Salimu Sale birimu Hozi ne Janet byonna ebyotodde olubiri lwo ku ttaka lye baatunda Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nkutegeeze ekitongole ekya Buganda Land Board njagala ompitire bassenkulu baakyo omu ku gwe nakulagako eyakwata ensimbi empya n'enkadde ng'ate akola mu Wakiso Land Board otandika omukwata omubutambuze buli ttaka lyonna akubuulire ani yatunda eyagula ku buli ttaka lyonna eryetoolodde embiri amasaza n'amataka g'abalangira n'abambejja ojja kutegeera nti ekivundu kiri emmenga okiwunya ate era lwaki baagala okutta kubanga bakimanyi bakutta teri muntu agenda kuddamu babanja amataka abagenda okubeera bakeyateeka oba abalabirizi bajja kuba bamaze okujjawo obujulizi bannyabo ne bassebo kambaddemu ekigambo kino mukiwulire bulungi nnyo Obuganda ettaka lyabo lyonna ebitundu 7 bitandatu ku buli 100
Wasanya Karo Charles Peter Mayiga omusajja omunyarwanda ow'amanya. David Apuli wasajja Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawichi saako Sara Kafutu Kiwalabye Male n'abantu abalala ettaka lya Buganda be balitunze so si Ssaabasajja Kabaka. Lwaki baagala omutta? Baagala omutta okukweka obujulizi obulaga nti bwafa kizibu nnyo empologomento Ssemukookiro ssaako n'abala okujja okuyimirira mu bantu okubanyonnyola ebintu by'amataka. Emboozi banzigalewo era Obuganda babusigadde mu matigga eba tekyali abanja. Yensonga lwaki mulaba nti amataka gonna agaliko nti ga Buganda gakuumibwa magye, gakuumibwa SFC, era ebyapa ennaku ze batambula nayo mu nsawo ne waba alinnya ennyonyi batambula n'ebyapa byabwe kubanga bakimanyi nti essaawa yonna enjege eyinza okugwa ne basigala nga basigadde ttayo. Kati baagala kutta Ssaabasajja Kabaka ye mission ebeere nti bakimaze. Wabula Ssaabasajja Kabaka ngenda kukusaba n'obuwombeefu taata. Tukyakwagala. Tumanyi oyita bingi nnyo. Naye weewala abasajja ba gavumenti tebalina kintu kye bakwagaliza. Nkulabye olwaleero omusajja ono yeeyita omunyolo omusajja Munyarwanda. Nabagamba omusajja ono Munyarwanda si musajja Muganda. Mbannyonnyodde buli kimu naye era simanyi gy'afuutuse najja akukwate mu ngalo. Ssaabasajja Kabaka tugambe lwanira obukeeko k'ejjembe naye ekisa Baganda kwe kuwa ekyagaanya abalabe baabwe basemberera n'obutaatudde abalabe baabwe. Ssaabasajja Kabaka ngenda kusaba teri musajja wa NRM akwagala. Bonna buli gw'owulira nti alina eka y'ettaka mu Buganda alina mayiro bazimbye teri akwagala kuba bamanyi nti ettaka ligenda kuddayo obanga wooli. Ssaabasajja Kabaka weewala abasajja Abaganda ekitumazeewo kwe kwesigaliza ng'ekintu okiraba kikyamu. Ssaabasajja Kabaka nkusaba taata wange omusajja gw'okutte mu ngalo takwagala nkono olunaku n'olumu. N'oyo akuyimiridde ku mukono gwo ogwa ddyo eyeeyita omusajja eyeeyita Katikkiro tebakwagalangako. Ebigambo bye bakwogerera gy'otaba biyitirivu. Naye nze ogwayo gwogerako ate ng'omusizi Agulesiyani nti bwe mugaana okusoma Abanyarwanda embeera zaabwe Abaganda mwenna bagenda bamalawo. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera kanfunye engalo zange zino bbiri. Nkusaba weegendereze teri musajja NRM akwagala. Ate n'ekirala omuvubuka gw'okutte mu ngalo yakakwegezaamu emirundi egisukka ng'akwetega alina ensonga lwaki akwetega. Musajja Munyarwanda si munyolo. Abo tebaswala. Omuntu ataswala aba mubi nnyo. Omusanga asala ebyayi kukubulaga nti munenze mbadde nnoga ssere wange wano naye ng'ate n'ebyayi bimuli mu mpataanya beba abasajja taswala. Ate alukutambulira kusibira y'amenvu. Abaganda ina gye muli obako bwadde mbadde mugamba Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondolo Radi mutabani wa Ssekabaka eyawummula Edward Luwangula Muteesa namwe mbategeeza. Kati okumanya tebakwagala nakino kankikunyonnyola olwaleero okumanya tebakwagala. Olw'ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogwokuna omwaka 2025 bwe nkwata 2025 nenjawulako ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi gwali gwakuna omwaka 1971 kikafuuwe kigwe Ssese ku njega eyagwa mu Buganda ne mu nsi yonna ku Baganda twasaasaana. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera n'okukujjukiza
nti jiweze emyaka 5 mwena bweddu Buchanga Sekabutuzi Sekabaka Frederick Daudi Luwangula Muteesa Lugogofu abasajja bennyini abamu gavumenti ya wakati nga bakulembeddwamu Kawenkene Milton Obote ne kigatto Idi Amin Dada saako ne yali abawugiro bonyama Yosef Feriti bahabula utapasula batabani wa kali state president sanga bisibe nga bakozesa abatujju baabwe abakyala bamumizo obusu naye Buchanga mukulu ono omuganda manya Katikkira jja mu Buganda yasalawo obutaddamu kuwa kitiibwa wadde okujjukira ennaku Obuganda ziwayitamu mu kufuga kwa kitaawo olwalijuweza emyaka 5 mwena naye yaliko president wa Uganda asooka era kabaka wa Buganda Sir Edward Muteesa wattu tebakyamukolera mukolo wadde okumusabira wadde omujjukira so nga ate kino kintu ekikulu president yasooka mu Uganda okuba ne family tekyasobola kumutegekera kintu kyonna olw'okuba nti Mayiga yawamba nga tebaagala Museveni ku biragiro bya Museveni kino kibinyo akatambi kano kaddakiika emu ne seconds 5 kankabazanyire mulyoke mutegeere ekiri mu Buganda mujjo kitegeera olwaleero wano baali Bungereza emyaka egyo saaliwo abaaliwo bamanya enjega Buganda gye bwayitamu okutuuka awo ngeri Ssekabaka Muteesa yaseereramu oggwanga lya Bungereza yoga Idi Amin ate yeetawo mu kumulumba ate n'akola enteekateeka emuzza era butyo ne bamuwuzika mu masiro ga Bassekabaka e Kasubi naye omukulembeze wa Uganda yasooka n'okutuuka olwaleero mu Buganda mu Mmengo bikoto egikola ddejja okumusabira wadde ejja okumujjukira abalangira n'abambejja mwenna basava ne bannaava omuntu oba tamanyi gy'avudde wattu tamanyi gy'alaga musinzire ku byaliwo mu myaka gy'enkaaga n'ebiwo mu myaka gy'e12 mumanye teri gavumenti ya muzungu oba yakaddugala gye muyita gavumenti ya wakati yali yagaddeko Buganda tekibangawo kubanga bakimanya Abaganda muyina amaanyi mwe bannannyini ttaka lya Uganda erisinga obungi wakati mu masekkati mu Buganda tebasobola baagala era Abaganda abaakola enteekateeka ezisanyaawo Ssekabaka Muteesa nakati abamu bakyaliwo ekwegezi kyabakubira enduulu era ebimu bali mivuyo giro naye na Buchanga enjege eneegwa temuyiganga era z'empiga zemutadde ku Ssaabasajja Kabaka Muteesa kiki waki temuyiga omugenzi Jime Katumba yagamba nti abantu lwaki temuyiga ekintu ky'olina wakyo okigalabanja bwe kimala ne kikuvaako ate ne wejjukanya ng'ate tekikyadda nate lwaki Abaganda
lwaki abalangira n'abambejja temuyiga nti teri gavumenti ya wakati esobola kwagala gw'omulangira n'omumbejja nga bwe kyali mu ntandikwa tekikyukanga bataata siri wano nti nagwenzivoola wabula ebyafaayo byensomye ne byendabyeko numirwa okuba nti mmwe ate mulima empindi ku mabega obwakabaka bwomwe bwennyini bwe mwandibadde mutuula nga bwe tugamba nti abooluganda biyita watu bwe bikonagana tebyatika sooka otuuze omutwe gwo gwe gwoyita engalabi weebuuze lwaki nti gwe naddala abambejja okimanyi bulungi mu bulombolombo bwa Buganda nennono tosobola kufuuka kabaka lwaki ate olwanyisa kabaka mwannyoko ng'okimanye tosobola nga n'omuzungu agamba nti ennyama y'omuntu omu tewoomera muntu mulala nti one man's meat is another man's poison gwe kyotasobola kulya okirekera omuntu omulala n'akirya Ssaabasajja kabaka mu ntebe yaliwo essaawa zino toyina mulala lwaki omulwanyisa naawe omulangira ali eyo mwenna mwali temusobola kubeera ku ntebe baatikkira ye yaaliwo njagala otira utawo nti mwali muddeko Ssaabasajja kabaka ng'akongodde ku ddoboozi alwana naawe oba ayomba naawe oba akusindikidde message ng'akuvvoola kyoyagala okuŋŋamba munnamateeka omutendeke era munnamawulire eyasoma amawulire n'agakuguko gawandiika n'ogasoma asobola okuba nti bwekyanga mubeera omu oba olulangira nga yali akuwandikiddeko message ekuvoola oba ekuvuma kati gojjawo obusungu enge etandika okuwalana omusajja atalina wadde nti yali akutteko ddomu n'afuuyira ekiyeeyi gwe obulumi obujjawa kyenjagala okubuuza mulemye okuyigira ku byayita oba muliko mmandwa ki oba muli bakolimire kiki newankubadde awo muli ensowole naye ensowole njagala bategeeza akivaamu yakiyita ekyato ate ffenna eryato mwe tutudde libbira lirimu ebituli ffenna tujja kubbira naawe mwotudde ojja kubbira kubanga bwe bamala Ssaabasajja kabaka wattu bajja kulya ggwe njagala kufundikira nga mbategeeza mwekuba emitima bwe waliwo ensobi kubanga tuli bantu tuli balya mmere buli muntu akola ensobi mu kwogera mu kulowooza n'obutalowooza ensobi zibirawo okujjako nga mulina obukyayi nga bwa sitaani jakutuulamu bw'oba okwata sapuli n'ogenda mu ekereziya n'osaba nettuuka mu biseera by'Amabikira Maaliya n'osaba nettuuka mu biseera by'okusiiba n'osiiba oba ne mugenda ne musaala kiki ekigaana okutuula ku mmeeza n'ozzayo akatambi kammwe abamu tusinga emyaka naye tubasinga okutegeera abamu tusinga ensimbi tuli baavu mponga byoya naye mu bwavu waffe mu tukyategereramu naye nga mwe balina ensimbi okutegeera kammwe kwa Mungu bakulinga kannasi kiki ekyabatuukako lwaki muddira ekitiibwa kyammwe edda abalangira kuyita omulangira kyabanga kitiibwa tewagulanga kintu ku kyalo n'ebintu ebisinga afunanga lwaki kati abalangira mbufudde ekyokuzanyirako mutuule muzzeeyo obutambi mutegeere ekizibu kyammwe kiri luddawa era mujja kinogera eddagala ng'obudde bukyali kambalage ku bimu ku bibadde emisinde gya leero bwe mmala awo ŋŋende by'obufuzi direct guno gwe mukwano ogubaddewo olwaleero okuva we baatandika emisinde gino nga wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga ayogerako eri abantu muwulire bulungi nnyo mukwasaganya ebigambo bino mitwe gyammwe njagala muli ebigambo wasanya byagambye abantu b'enkyukakyuka ba National Platform mulina ebigambo byagambye bya NRM then tugende ku misinde bwe gibadde then tugende byobufuzi wano nga sinkanya ba National Platform kubanga nze nzikiriza nti abantu bwe batuula ne babeera mmwe ne mutuula n'aba gavumenti mugwesimbu
nemukyesiganyo era kitona bwe zikola kakati namugomba muyina ebibaluma eno kati kubanga kati bwoba kivungi wamugonge olwanyonyi wamaama naki era mukyokubanga ebibaluma mu Buganda ate bisobola okweyunga ku byobufuzi bye mulimu mutye muntuukirire munaye kino kiki ekitujjidde bulungi musirike kubanga nemwogera temubimanyi oli musajja mulokole yesu bamukomerera buli waki nabagamba basonyiwe abamuvuma yabagamba nti basomye okubanga tebamanyi kyebakola kati mwe mujja kubagamba bwe mututu munsirike ebyomukubimanyi naye mwewale kugira mukolanga bwe mutyo bulijolo wamumwe wanyakulikano bwe butaka bwaye namanyi nti kabaka ye nanyini nolwekyo byokumwanira nga sinkanye aba National Platform labanga sinkanye aba NRM emikono giyisiŋŋanyiza ogiraba olaba emikono n'essanyu olaba kubagenyi be ab'enjawulo ono mutwe wange wekyotera oli ludda oliwofe kukotoolikyotera olaba wasi amanyi agatadde waggulu obalaba olaba kati njagala owulirire wano ng'awa ebiragiro Abbas Kawaasi bwe mba mujja mu lubiri tojja n'abakuumi ababo jona badde musajja bita meeting gavumenti erina abakuumi abatumala toleeta babo tojja n'abakuumi ababo simanya eggaali simanya kiki no toleeta bakuumi babo gavumenti yatuwadde abakuumi abakola ki abamala yambala akajoozi akakuweereddwa towandikako bigambo birala tojja ne bendera endala tojja n'emiti emirala ffenna tuli ku kintu kimu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nkiddamu jangu n'akajoozi akakuweereddwa ak'emyaka 2025 towandikako ekigambo ekirala keera ssaawa 12 ng'oli mu kajoozi ak'omwaka guno ojja kubanga olina teri agenda kutakaganya. Ssebo Oweekitiibwa Twaha Kawaasi njagala ombuulire omwami ono balamu kati mukama wammwe abakontrolinga emmengo wano yabadde mu kajoozi ki? Balamu wano yabadde mu kajoozi ki ssebo? So mukulu Twaha Kawaasi balamu mukama wammwe kati abakontrolinga yabadde mu kajoozi ki? Balamu yabadde mu kajoozi kyawo. Balamu yabadde mu kajoozi ki? Ekirala bw'ogamba butajja na ggaali
Kitegeeza olumba muzzukulu wa Buganda yagambye buli muganda waali ayagala enkulaakulana bana Uganda mukole eggaali okulwanira eggwanga lyammwe. Bw'oyogera Kakoofiro bootegeeza Kyagulanyi bootegeeza National Platform kyemwagala era kyemwogera tukimanyi bulungi nnyo. Naye ffe nga bulijjo tubagamba nti ekikutta obudde kijja butta buli muntu yina tugera mulabira ku bikolwa bye. Bino byadde bigo bya Mukamaawo Mayiga bye yayogedde era naye yagambye bw'ati. Twagala magaali gammwe. A few moments later. Mayiga, ebyo sigwa byogedde. Nkakuddiremu. Bwoti bwayogedde. Twagala magaali gammwe. Kati njagala musooke muwulire kye tuyita tone. Tone y'ebigambo byafulumya. Tetwagala magaali gammwe. Tone enjatula y'ekigambo nga ku mutima erikeko. Njagala mpise statement ya. Bolo bakanjala bugende eri bannayuganda mwenna baagala enkyukakyuka. Waliwo oluyimba lwa mwannyinaffe Feibe Nassolo atakwagala oba omulaba. Olunaku lw'onaayiga nti omulabe wo abeera mulabe wo n'otamwesigalizaako kumwesigirizaako kumweteekako. Ojja kufuna emirembe ojja kufuna ky'oyagala. Ye munaasigala nga mwekukuutiriza ku muntu atakwagala ajja kukulaga nti takwagala. Mwatutteyo ssente ne mugula obujoozi n'abagamba temujja n'eggaali zammwe. Ani yayogedde ekigambo eggaali? Si National Platform, si President Fafu Kyagulanyi. Kitegeeza oli atakwagala batakwagala. Kyagulanyi, Mr. President, Mayiga takwagalanga, kotayagalangako nkyukakyuka kuba teri mubbi ayagala gavumenti ya Museveni kukyuka. Atakwagala oba omulaba. Mukulu Joel Ssenyonyi wamugenda tutamisa ebyobufuzi. The moment kasita mutandika okweriraanya gomanyi tabaagala kitegeeza tetuna gye tulaga. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe tuba baakuggyako gavumenti ya Museveni mu kalulu akajja ekintu kyonna ekiri NRM leaning oba wakitiibwa oba wamasappe oba wamakonkome oba waki kasita tuba tumulaga kammase. Museveni yagenda mu nsiko n'attabaga abaganda miliyoni emu nga bamaze omuliisa teyabalaga masse. Why do you show masse to those fools? Ekigambo kye bayita sympathy kiraga omulaba wo kibi nnyo mu politics. Museveni teyalaga baganda sympathy nakati akyabadda. Omuntu mumutwalidde ssente okumulaga temusupportinga ebintu bya Kabaka n'ayimira n'ayogera arrogant tetwagala ggaali zammwe. That means tabaagala just mwesibako bwesibi. Emisinde gisobola okubeera nga tetugenze. Yes, tuba tusupportinga Obuganda Ssaabasajja Kabaka naye ekifaana kye batulaga after reception bamala nga tubakubye mu kiba kibi nnyo. Tebakwagala, tebajja twagala. We are in occupation with the camouflagers who camouflage the Ugandans. These are Rwandese. They can't love us because they know their mission is to take over our country. That's why they are using Minister of Lands. They are using forces to kill, to grab land. Yenekola gye bakolamu. Mweneemunaako mulage simanyi Mayiga Mayiga tabaagalangako. Yensonga lwaki awa airpule Banyarwanda banne okuli Masiyasi Mpuga Bedi Bwanika Bambwate Pamma bandi bonna ne bajja ku radio mwete bagibawa. Natukana okuwa babadde tebajja ku radio bannalweyiso basima noddira omusajja amanyikiddwa publicly naye yabadde emisinde Kijambija Kawenkene
yabadde yaze n'agula n'emijoozi emmengo. Christopher Damulira Mariamu Christopher yabadde emmengo yaguze emijoozi mu misinde abaddeyo nenga yasinze okutta abaana ba Buganda basinga obungi avubuka ebitundu 6 ku buli 100 yabasse. Namwe nga mugenda mu ekyo. Atakwagala batakwagala ne bwona omufaananiro otyo omuntu oba yakukoowa tali kutte. Tulina okutandika okulaga karakita nti gundo liwa NRM sirina kyenkwetaaza wadde ki period. Then we shall prosper. But batutuna kasimpathaako n'okulaga mbega mugambire ogundi oli mbega genda. It's time to dismiss abantu ba NRM leaning. Nemu screening y'okugaba kadi enable atabadde omutandikwa nga tuli mu struggle nga zebuzi within this ending month okutuuka elections. Temutegana wadde okumukkiriza okuba posta mbu ya national platform batawanya mu busenge jasimi mukumuntu ezo mbwa zaaneti. Tulina abantu bafulingi n'abadde from 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 nakati weerali. Omuntu yazze emyezi 4 akubise posta ayimirira ate ku magulu ge nga batana kyakula ku lw'enkyukakyuka. Tuyiga okugoba. Anyampye gendo nyampire wala period wate tukwetaaga otukoyo tufuuyira. Omubbi gendo bire wala period tetwagala kumala buddeko. Nebo tuleka abantu bakozesa advantage bala batebaswala. Buli lwotegera nti yabbye yali desereza government n'omulekawo ng'ali liiningi. Bannayuganda mbali gali bantu bakugula bakubuza on a chair giving you to president. Let me tell you one thing publicly. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waffe president asobola okuwa ekifaananyi n'okitwala nga bw'oyagala. Nekyaba alina mutima kirala nnyo abakolekedde public, but ekizibu kya public mulimu batasobola kutegeera message. Ng'Abaganda baali batasobola kulaba obunene bwa Ssaabasajja Kabaka wabalaga nti ali mu buwange era ali mu buzibu. N'abo gye Mr. President Kyagulanyi Ssentamu muganda wange, mukoddomi wange, omukulembeze wange. Bannayuganda abasinga obungi tebasoma bubonero. Era abamu ku ground bamanyi nti abantu mukolagana nabo. Nenga ate abantu bano bakyamu. Era bakyayita bammemba ba National Platform nga balina ebisinde ebirala nga baguddewo n'era bakyayita ba National Platform. Ne bambega tubagambye day and night muganya okuactivating code y'okubagoba era mukyali nabo mutambula nabo. That is wrong. Tuyiga okukyawa, tuyiga okugoba. Museveni tactic yakukigamba, whenever I just detect or smell that you are against me or my struggle, takuleka. That's how I survived for all this time. So we know how to are going to handle them or to deal with. Omulaba ategeera nti omutegedde n'omuleka abere close naawe babeera ne tactics ate endala yeggwa amutegedde tagenda kuwa budde agenda okutandika okusensera abatamutegedde. Mufune grudges between you nabali basensedde mweyawulemu wamuntegedde boleka omulabewo gwobadde manyi temulabewo noga agira abeera womulabira. Yes, ogenda mulabiraawo gwe tagenda kuddamu kufokasinga ku agenda kufokasinga ku bantu abali bali mu kibiina atandika okubasensera agule trustees zaabwe. Kati gwe ovayo bagamba nti omuntu mukyamu bali abakugoberera n'abakulembeza mbe yasensera mugenda kufuna okwawukana mu ndowooza kubanga olwedde abasensedde mwawukannemu awo. Nesinga omutegedde wano nga gundi please wano tuli mu revolution yakujjako Museveni bw'oba alya ssente zo oba wakyama genda tetukwetaaga. Tulina constituency ziriko abantu 6 abagenda okwesimba nga nabo tetubabaza buzi nga babadde bakansangwawo. Tuba tuli muzanyi batwagala kujjako Museveni.
ne bojjana ku social media kati eri divided eri abantu nga abantu batumenti banyamba they are still with us balaga nti balina ffe but they are spending money nga baziwa ba comrades abali gali babatamanyi nti abantu bano bakyama they pretend bakyalina ffe kati fwe batujjo baga nti abantu bakibagati ate mwawula mu struggle muli bakyamu ono muntu waffe kumbe bo ye tactic gye bakozeseeyo kale mumutegedde eno waggulu kati nze kanze n'alyoka asensera buli bwomu nga bagaba ssente ogenda otuuka okwagala omwejjako ng'olredde yakusaakolinze dda ayina abantu abakugoberera nga mugenda mubaawulamu bwe muti olaba kati gwe bakufuula omukyamu gwe yasirika ataakolerawo action gwe omuntu oyo bakufuula omukyamu nti oli mukyamu kubanga ono amaze obbawa ssente amaze obba buli kimu adisizi ze bakutte. That's the problem we are facing right now. Tulina crisis mu national wide mu management eya national platform ekyetaaga okunogera eddagala nga bukyali before the elections. Bino manya muyinzo abamujja bitegererawo ambijja batwala budde okutegeera abamuyinzo bikola vice versa kifule muga nti balumbu yagambibwa ati alumba bakulembeze no simba bakulembeze. Nina experience mu politics, nina experience mu crisis management. Ompulira bulungi nnyo. I know how to deal with the spies. Kati bwembaga ebintu bino mbibagamba with the experience n'okubategeeza gwatamanyi neko ojja kujja oyombe olw'okuba nkugambye ekigambo nga tokitegeera gw'okifuule nga bw'okyagala. Tuvuddewo kati right now njala kuzanya ddoboozi lya comrade wange ono amayita Smallville omanyi radio sikyaziwuliza sime CBS ani ne CBS yennyini BBC yennyini yeri mu kuba omwana wa Buganda kanzanye eddoboozi lye lino era yeranga Buganda North, Buganda West, Buganda South mu programu zaabo wulira bulungi nnyo. CBS FM yemu ku radio zikati ezisimbye amakanda mu kukutula mu Buganda. Wuliriza CBS FM ey'amayiga yemu ku radio ezisimbye amakanda mu kukutula mu Buganda. Bwe baba basoma ebirango babyawuddemu basoma ebya Buganda North ne Buganda South. CBS FM ebirango okuva mu Buganda North babyawulamu ne basooka babisoma then ne baddamu ne basoma ebya Buganda South. Tuli eno tulwanyisa butakutula mu Buganda mayiga ali mu kulwana kulaba nga Buganda ekutukamu kino kitalo. Akasajja tukabagambidde ebbanga nti kana akasajja kabano ayesitewulira. CBS yesimbye amakanda mu kukutula mu Buganda era abantu b'omu byalo beewuunya okulya CBS ng'esoma ebirango bya Buganda North ne Buganda South. CBS yabikutulamu. CBS FM radio mayiga gye bayita radio Buganda ey'obujjajja bwammwe gyeri mu kukutula mu Buganda kati basoma ebirango wano ne basoma ebirango wali n'owulira nonsense gwe bali mu kusoma n'osoberwa busoberu babyawulamu dda balina ebya Buganda South n'ebya Buganda North. Mayiga kati yatambuza mu ngeri y'okukutula mu Buganda tugikutuddemu tutya oba kati mayiga yagwa mu Buganda ki oba ekisoma ebirango kyo kigwa mu Buganda ki oba CBS kati yeri mu Buganda ki era bwe naaba etegeka enkuuka egenda kuyita bantu ba mu Buganda ki era n'ekibuuzo kakati Buganda South kabaka gyakulembera oba Buganda mayiga otujoze kasiraani gwe banna kasajja gwe kyoteekoze mu Buganda tuli kujjukira abaana bo mukazi wo n'abakusemberedde mwekoze ebintu
ebirango ku CBS bya Buganda North na Buganda South really kati kiki bali mu kusiiga mu bantu b'omu byalo waffe tetukyawuliriza birango tetujja bisibu lozo kitegedde gwe agoberera ebigenda maaso ku mainstream media mu Uganda CBS ewadde nnyo eyapule buli ewali agenti wa Mayiga ewali agenti wa Mpuuga neba deep in village bali coding information bagireta ku CBS ne ku BBS gendo ononye eyakyagulanye weri nenga bonna bana abamayiga bagandi balwanyisa mu 7 which is not true bakozi ba mu 7 ono Mpuuga mana yatuse no kuwandiika petitions ziyawandika zamulabye okutwala mu parliament yazitutte ku NRM nazo wa ministers wa Dani yaziwadde Kiwanda Suubi odira otya mujja ebintu Mayiga byonna ebintu Mpuuga byonna bibitu yawandika simanyi okulina mu parliament simanyi byokukyusa byokulona byonna yakutte engabo ya drafting byonna nakwata copy nagenda ku media center ya Uganda nasanga Kiwanda Suubi nabimuwa nti babitemba bigambo mu 7 nti bisobola okukyusa mukulu teri mukazi mujja ayagaliza mukazi munne kubeera mufumbo era teri mukazi mujja awa mukazi mujja munne magezi ku musajja oba mufumbo bwe ati godire mbo wandiise bintu biwandiise biwe Kiwanda Suubi babisombo bisobola bayamba boyagala okujjako boy gwe bogamba oyagala bajjako oba wandikidde proposal bills ozibata bazisomba bazitule whether it can work okubajja mu buyinza basi basagona basiba Namboze Mpuuga tebamusibaako Mayiga tebamusibaako Emmengo tebasibanga ku Mayiga tebasibanga ku Mpuuga tebasibanga ku Abedi Bwanika Kaberembwa tekamwa Kabere Mabikye Kabere ka group ka bajja baka training baka positioning lwakuba nti public ganyo kagula abali ku mulamwa batufu bajja battibwa basibwa bajibaka ebintu babafa era mu kyali ku ekyo mujja kitegeera fere tulina buzibu tujja bibaga mujja biwulira picha agenda mu maaso kati natumye abantu okunkolera profile ya waliwo bwe nayogedde ku Mike Mukula abantu bangi bakoze nnyo research about Mike Mukula mu dakiika 10 nsaba temuvaako muwulirize maama wange ono yakoze research yo bulungi nnyo wabula naawe bw'omaliza okulya voice note eno njagala naawe ogenda okola research owwo abantu bangi abalinga Mike Mukula abefuula nti bali mbitundu ebyo naye nga sibaayo wuliriza bulungi nnyo Mwai Katikkiro waffe mukuuma Luganda kulamusizzaako nasonyiwa okujja mu budde bwe buti nze essaawa zintera okufunira ku obudde bwange kale bwempita obw'eddembe mu kusinziira ku mirimu gyange bwe gitambula olumu munyusa essaawa 3 olumu munyuse bwe zityo naye obudde bwe buti ntera nnyo okubeerako n'obudde nze omanyi nze mulwanyi wa wano ebungereza mulwanyi wa wano ebungereza omanyi bulungi najja netunyumyanyumyakokko ku nsonga ezaaliwo kuba wali okubya omulanga gwe twali tetulabye mu kiseera ekyo naye era ebbanga teryayita ddene ebintu biwali nga bwe wali wabitugamba ne tubiraba naye leero ekinkomezzaawo gy'oli kiri ekintu kimu nti oba lwali lwakusatu oba lwakutaano wiiki eno kale oba eggwa leero oba eweddeko
naye olwokusatu oba lwakutaano kwezi 2 kwe kuli olunaku lwe namiisinga okulaba naye ndowooza zombi nazimiisinga. Olwokutaano nakomawo awaka ng'omutwe gunnuma nga nkooye kugamba nali ntambudde olugendo biki omusana gutandise okwaka. Ate omanyi nti weather bw'ekyuka kugamba kitukuba kituleetera ebisenyiga biki bifuba efiba bwe bityo. So nabadde nga sewulira bulungi ng'omutwe gunnumira ngenda nempumulako ate mu ssaawa zinnyini so nesikuwuliriza. Naye ate eyo vidiyo si eya yesterday, si eya Friday. Eyo vidiyo oteekeddwa okuba nga yali ya Wednesday, kuba ne Wednesday twalina meeting nga bwe tutambuza chapter 1 twalina meeting. So nenkumisinga kati nzirayo nentandikira awo okulaba nsooke ngisagala kumisinga nzizibanga lesoni ndi mu ssomero. Bw'omisingamu olumu ebimu biyinza obutakola miningi oba kugamba biyinza obutakwatagana bulungi nobeera n'emisingiringi kubanga obeera oyosezza. So nazeeyo okuva awo kuba eya Sande nali nagiwulira kati nenga neeno naye kati kwe kuddayo kuyolwokusatu sobola okukwatagana ne bannange. Naye olina ebintu byeyogeddeko ne binshokinga ng'ate bituufu. Ayogedde ku bannalwanda abajja mu Uganda mu wakati w'omwaka 57 58 owe watyo. Naye nsooka nenzirukira ku profile ya Mike Mukula enfaanana tetubuuza era ogiraba. Okuwasa kwa muwala we kiri shocking, kizibu nnyo. Abaami abafu okugenda tenonooza n'ogenda eyo tetuganye mwebali naye bujjamu bwebati bwebati era ndowooza ffe aba wano mu central wano mu east central wano ne mu west tubadde tulina omuzoogo ogw'okuleeta ebiwala ebinyalwanda biki ebyo biki naye abantu b'engulu eyo tebabaddeemu nnyo na mululu okutwaliza awamu tebabadde namulu ogwo gwa kugamba nga tebajja nnyo mwabo abantu. Sekyo kyambikudde obwongo. Naye ate bweyongedde okusima omusajja ono nenzirukirako kugundiye ku profile ye mu Wikipedia nga nti ne bannange tikyono wangaala nnyo kuba bwona owangaala tujja kumanya bingi nnyo. Tikya bw'oba nga obadde tonnaba kuyitayokko yitayo oyongere okukenkuka oba okubaako ate kirala kyolaba osanga nze kisirabye naye nze kankubuli ebyendabye. Bw'ogenda ku profile ya Mukula ojja kusanga bagamba yazaalibwa 1956 olunaku ne balukuwa mu ddwaliro ery'e Nairobi. Okay, bannayuganda bameka mu biseera ebyo abalekangawo amalwaliro gaffe agaali amalungi mu myaka gya 5 egyaliko mu mirembe gy'abazungu ate ne bagenda babazaalira e Bunaayira. Okay, kale ekyo kankirekaawo. Ne bakugamba nti omwana ono yasomera mu local schools, several local schools, tebazoogera. Jjukira ng'eyo tesosoloti walingayo amasomero nga Ngora nga agaali ng'ag'ebbeeyi ng'era buli omu akugamba owulira essomero Ngora High ago ng'era buli omu awulira nga amasomero ago Teso High, Ngora High, simanya wa gaali ngayo addu ku UCC ng'era ogawulira Gulu Secret Heart buli district yalina essomero ng'era oliwulira eno otegeera kimaze enviiri ku mutwe ye teyayitako mwago n'erimu yadde ka nasale yadde ka primary wabula bakugambye he was in several local schools ze batasobola kwogera kunokolayo n'essomero n'erimu. Tikya gwe watugamba tubikuko obwongo era ekyo nakikwata
ekyo kiina kyekimbikulidde obwongo kyogamba gwe tomanyi ssomero lye erya primary lye wasomeramu ate erya secondary nalyo baalirabira nga certificate zaffe omwana bw'aba atudde senior 4 bakulondoola ne bagoberera senior 6 paka institution gy'oba ogenzeemu ono taliiko primary taliiko secondary taliiko institution yonna gye yagenda mu Uganda wabula yadduka emisinde tikya gwe tugamba tubikkuko obwongo nadduka ne bamugjawo awo amangu ago awatali kimugoba ne bamutwala Nairobi Flying School bamutwala batya Nairobi Flying School ng'omuteeso mwennyini muteeso mu Soroti bwaliwo Flying School waayo ye Nairobi omulembe gw'omuzungu waayi eye Nairobi kiki ekiri awo kiki ekyali kimugoba bakule oyagadde osoma obwa piloti omuteeso Soroti Flying School eri mu buteeso omuteeso lwaki teyagenda n'asomera mu Soroti Flying School instead ne bamukulubusa ne bamusaza ensalo za Uganda ne bamutwala e Nairobi ku ddiiro ki Teacher, ekyo kyo nkikulekedde mwabakenkufu mu bitegero tusinga naye nze ku bwongo obwange waliwo akabuuza ekyo kyo nkikulekedde tuvaawo ne badda ku bazadde be tebaboogerako taliiko taata taliiko maama tikyanze embuuzo Munnayuganda kyataliiko kale sijja kugamba nti bamulekwa tebaliiyo naye ne bajjaja nabo ne babula jjukira nga buli omu agamba mu Uganda mu Buganda ogamba ndi mutabani wa gundi muzzukulu wa gundi muzzukulu wa gundi muzzukulu wa gundi yebase gundi asibuka mu lunyiri lwa gundi mu musige eriwo erisiga wano netulanya tebaita okutambula ng'Omuganda era omusoga bwalanya n'Omuganda bwalanya n'Omunyankole bwalanya ffenna buli kisinnansangwa alanya bwakikola kisinziira mu ki naye era akulaga nti emabega we eriyo bajjajja nga 2 3 oba bwakiri paka kumule ffefe abaliwo ffe ebiseera ebyo abakyala baazaalanga bawala bato bali mu myaka 18 20 awo tuli 5th generation nze nsobola okulaga bajjajja bange nga 7 emabega nga nanya ku saidi zombi ebujjajja n'ebukojja Maike Mukula ataliiko taata ataliiko maama ataliiko jjajja ataliiko jjajja wa jjajjaawe ye yava mu ggulu nga kintu n'agwa ku ttaka tikya gwe mugezi asinga okuntegeera mu nsonga zino wabula ekyo nkikulekedde kirowoozeeko oyo yaani ye Maike Mukula kaakati omukyalo ono Pasisi Namuganza simanya Namuganza kojjange muto wa nnyabo yaŋŋamba omwaka oguwedde mulinayo muganda waffe Pasisi Namuganza olinayo muganda waffe ne mubuuza nti muganda wamwe ku ddiiro ki nti anti twamuzuula nga bakitaffe lwaki kuba jjajjange taata wa maama wange yali musajja mulamuzi awo ku Buganda Road Court amayitirege omukululiro gwe awe gundi awo ku Buganda Road Court yaliwo okumala emyaka ndowooza nga 15 wakati w'emyaka 15 18 kuba obulamuzi bukola emyaka 25 era amanyikiddwa nawe yavaako awo ne bamutwalako embaali teyalwayo nnyo yamalayo ndowooza oba mwaka gumu oba 2 ne bamugjawo ne bamutwala emboozi mpanvu tuyinza obutagimalaako olw'obudde wabula njagala okubategeeza ekigambo kimu buli muntu yenna bw'oba odiringa n'abantu mutandika obbeetegereza obuva obwodawoddo abanyarwanda bangi basensera akabano kangi era kyovula nti basinga obuliri tasobola kukubuulira jjajjaawo wa kitaawe wadde okubuulira ensimbi gye yazijja naye nga abantu abo bwe batyo bali olw'ensonga eyo program sigenda kusukka wano
Anjero bagaliza okubeera okulungi ne weekend ennungi mukaba bankubira tujja sekana ku Lwokusatu saa 2 okujonga lwo special news oba special information elebeze breaking news nenzija mwezi ennaku naye for God and my country mwebale kubeera ko video wedde mukaba bankumire nga nfundikira video eno njalo kwagaliza emirembe n'obukuumi Ssaabasajja Kabaka era n'okuyozayoza mu myaka gyo ensanvu egy'obuto mukama akuwangaaze weebereremu ate tunuulira ekifaananyi kya Buganda ekijja mu maaso butya bwe kiyimiridde Abaganda ebibuuzo balina bingi naye ng'ate ansa nabo balina ntono olw'ensonga basinga obungi nabo tebamanyi kale kulwa Katonda n'ensi eno video wedde mukama bankuumire mweraba